Yesu yebazibwe, Yesu yebazibwe, kubanga nandibulidde ddala ddala. Ani yaleeta emirembe? Yesu yaleeta emirembe. Yesu yaleeta emirembe. Yesu yaleeta emirembe. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja, mwebale okubeerayo. Nange nebaza Katonda omulungi ow'ekisa nsobozesezza okujjera nentuuka mu budde. Era njagala byonna tubikole mu budde ssaawa zezo zennyini, endagaanye 12 zennyini. Share the video nga bw'osobola, kubanga bw'otasharinga waliwo atagifuna. Naye buli lw'ogisharinga nga gwe buli lw'osharinga omuntu oli agifuna. Era abamu bagamba era nga saafunye notification. Kati gwe gwayitirako okugifuna oba tewasharinze. So mbaneereza mwenna, my daughter Gift nsanyusa okulaba. Webale emirimu emirungi ennyo gy'okola, Mukama akuwa omukisa. Webale nnyo, webalire ddala okuyimirira. Nze nkimanyidde ddala mmwe abaana ab'obuwala kambabuulire musobola okukola ekintu kino. Mmwe muli magye. Mmwe muli magye. Nze ngenda nendowoozaamu abaana abawala abali mu biyumba by'Abawarabu. Ebintu nze mbatya. Kuba ndowoozaamu engeri gy'oyingira mu nnyumba y'Omuwarabu olunaku olusooka. Towulira bye boogera, tobamanyi. Ne bakuwa ebyokulya n'obirya naye ng'okimanyi nti gundi bamuggyamu ensigo, gundi yafiirayo. Naye ne mulinnya ennyonyi n'ogenda n'oyingira waka w'omuntu ne bakuwa ebyokulya n'olya. Ne bakulaga nti ojja sulaawo n'olinya obuliri ne weebaka. N'olaba nga bukedde n'omalako wiiki n'okwata ey'okubiri. Kwata omwezi. Mmwe muli magye. Nze sisobola ekyo sikisobola, sijja balimba. Kati mmwe baana mmwe muli magye. Ekyo kye mukola n'owa UPDF tasobola kikola. Owa UPDF asooka n'abuuza wano ngenda okugira wano nga simanyi bye boogera. Agenda okukakkanamu ng'amaze okuyiga olulimi n'awulira kati ekyo kye boogedde bagambye ki? Kaliwali. What does that mean, the word kaliwali? Awo bw'atandika obbiro baalobamu n'amanya babadde bagamba nti nafumbye bulungi. Okay, kati kitegeeza basiima. Awa UPDF n'alyoka yeebaka. Nze mbatya, sijja balimba. Mmwe muli magye. Era nze mmwe bwe mubanga bwe muli ku sayidi eno, mmwe first brigade. Mmwe first brigade. So ekintu kye mukola kyamaanyi nnyo. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa, mwebale okuguma emitima. Ebyenyi byakaluba, emitima gyakaluba, Mukama abankuumire. Olwaleero bingi nnyo ebiri ewaka sisobola kubimalawo, naye nja kukwatako bye nkutteko, ate ne bannange nabo bakwateko bye bakutteko. Bangi mbadde ku lives ez'enjawulo, empulira ideas ez'enjawulo. Njagala okubeebaza mwenna n'owa mutwe webale nnyo. Video ngibaddeko leero. Mukama akuwa omukisa. Katongole, taata wange Katongole Julius mbaddeko. Bingi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala emirimu emirungi gye mukola. Kasooya fulusi nogamba fulusi. Okay. Sawa ya kunsasula kati awo. Awo ng'olyoka okola ki? Ng'olyoka okakkana. Now, video y'olwaleero tugenda kulaba challenges ze tulimu. Kubanga mwenna olwaleero ekijjudde mu kabokisi kange mukimanyi. Pastor, oli eyo otudde. Kunze ntudde kiki? Otudde butuuzi nga bamemba ba parliament beeyongedde omusaala kwegamba gwe otudde. Otudde tonakimanya nti sente bo beeyongeza ffe tufa. Era abantu abasinga mbagambye beeyongeze, n'ezo tizibamala. Beeyongeze, njagala buli MP afuna obukadde 8. Ne bangamba ogundeze sente ze beeyongeza tezibamala. Bazidabulinge beeyongeze. Lwaki? Ngenda kibabuulira. Video y'olwaleero egamba bweti. Challenges n'okubonaabona kwe tubonaabona, okunyigirizibwa kwe tunyigirizibwa. Waliwo kye tukufunyeemu, waliwo kye tuyigamu, waliwo kye Museveni ennyigiriza gy'atunyigiriza ennyo. Bannaddiini batunyigiriza nnyo. Bannaddiini leero nammwe mbajjiridde nzija. Bingi nnyo ebiriwo.
naye waliwo challenges waliwo kyezituyigiriza waliwo kyetufunamu awo nenzirawo mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula ey'okubiri awo wendi ku story ya Kana mwenna mugimanyi leero we tugenda okujja Bible and politics mukama abawo omukisa. Maureen skin care Maureen yakomyewo Maureen yalwala mu bambi nabeera ku treatment ey'amaanyi eya radiation simanyi radiation bikoze bitya ne bamukalirira omuliro ne gumuyitamu naye Katonda omulungi ow'ekisa wakati nga bamujjanjaba nga wetusaba Yeremiya ye yagamba lwaki tolaba omusawo genda olaba omusawo then ne Katonda ajja kuwonya. So yagenda n'agenda alaba omusawo nga bamugambye alina kansa naye Katonda omulungi ow'ekisa tumwebaza nti kati ateredde era yakoze video gyeri ku page kimanyi mwagirabye mukama namusumulula. So twebaza Katonda olwekyo. So Maureen skin care kyo kyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu emirimu agikola bulungi nnyo era ne weyabeerera omulwadde nga munafu ng'alina gundi nnene naye era nga agezaako naye kati azzeemu amaanyi so ajja kubakolera ku nsonga zammwe bw'oba olina ekizibu ky'olususu Maureen skin care kyo kyokuddamu tobonaabona na lususu nga Maureen waali. Tulina retreats ez'enjawulo tulina Amsterdam kati essaawa zino yeriko Amsterdam temugisuwange ennaku z'omwezi 3 omwezi guno mpaka nga 3 ogw'omusanvu. Wabaddewo ensobi ku page ku YouTube nga video admin ateekako gwa 5 naye mwebala okukingolola admin yakitereezezza video ennaku z'omwezi yazitereezezza abadde yalookingira mu gwa 5. Tuyina mu America mu mwezi gw'omunaana tuyina mu Canada our first lady ajja kubeerayo mu Canada namwe mwetegeke buli tunajjawo Amsterdam nga tuleeta endala tunajjayo Weti nga tuleeta endala so mukama bawo omukisa n'obulango obwo. Tuyina omwana akwata video tuyina omuzimbi bw'oba oyagala okuzimbira ekintu kyonna gwesobola okubala n'obala naye ne mukola ekintu ekiriyo oyo ajja kikukolera bulungi. Tuyina apartments Bugonga apartments temuzeerabira bw'oba oyagala apartments osobola okubookingira ku namba eya Uganda ob'omu diaspora nawe weeri eya diaspora ojja mu kabox nenzikuwa. Tuyina omwogezi w'oku mikolo ng'aweesa Katonda ekitiibwa musajja mulokole so mukama bawo omukisa n'obulango obwo. Essaawa zibadde nga ziizo ne mbateerayo security alerts. Security alert ebadde egamba nti aba UK mall ekansanga bagenda kujookya olwaleero. Najja ne mbagamba buli weekend mugenda kulaba omuliro nenkibeerako wiiki yonna ne baskipingamu eyo molo baagala jookya lwaleero ekiro ngeze ne ngamba omwana ngambye yangu wataata agambye egundi bagenda jookya ne mubuuza gwe mwana gwe kati gwotandika ddi ne ngamba taata yayogedde ne mugamba ne ngamba taata agambye yangu wamba wulidde nga bateesa ne mugamba kakasa ne ngamba taata agambye nene nyangu wanzije nkubuulire ne ngamba kwegamba n'abaana ba Museveni bakooye ebintu bino nenebuuza n'abaana ba Museveni mu nnyumba bakooye angambye edduko gambe nkubuulidde oyo baba bamusalako omutwe bamusaleko omutwe yamanyi naye ate kakati anaabikuwa lekayo ennyumba ya sitaani ekwata omuliro ennyumba ya sitaani angambye bagenda jookya UK mall saagirekayo ne ngamba sooka olindeko ne mmala okubuuza Abdulaziz nangamba nakugiza edda nakunoonyeza n'ombula bagenda jookya ne ngamba omwana gwe mu black book nkutaddeko sita ngenda kujjamu ndi mubabuulira nga tutuuse mu Uganda empya abeekansanga ate olubadde okukateekayo abantu ne bangamba omwa ngambye nze ndi wano kansanga nninze kanjirinde ekwate nze ngenda kubikukwatira nabeerawo ng'ayitaayitawo bwati wabula bannaye mwe mwagala ejje kwegamba nze nayogedde baleme jookya omwana ngambye sirika ndi wano nze nsula wano ekyengulu w'ekyemmanga waayo kasita ndaba yakakka nze ngenda bikuweererezaawo nga byakagira ali awo azunga bw'atambula bw'ati alinda muliro ne bannange muli bazibu
muli bazi wagambye katulabo banajocha UK mall ekansanga mwebereremu credible information ngenze ku Google nenonya era genda ku Google otekeko UK mall egenda kujja kansanga ogirabe ne Museveni oyina omutima Museveni mutabaniwo kandiho ne Kayihura muyina emitima basajjamu muyina emitima muche kizimbe kya munnamu ekyo kyonna basajjamu muli bazira kati nga tuvudde ku ekyo mu information yemu omwana nangamba bwati bateekateeka lockdown bateekateeka okutta abantu mu linnya lya COVID bateekateeka okutta abantu nti meeting zituula wano nga ndaba nti era nga mpulira bulungi nti kati Abdulaziz yeyongeddeko physical muntu kati muve ku Abdulaziz kuliko mwana w'omu nyumba muleke nyumba ya sitani mwete mumbuza tunkubire se mnongamba ate wamwogedde gweleke nyumba ya sitani ekwata omuliro ulira bagenda kuttira abantu mu COVID ogezako okulaga mbuno waliwo COVID ulira ne mugamba mpe namba yago nangamba leka nkwe namba ya Chenge naye teri ku WhatsApp naye mumukubire mumubuze lwaki nkakubide ne kakwata ne kasirika kaganya okwogera yine namba ya Jenny Luther Chenge teri ku WhatsApp oyino tekako n'omukubira leka nsooke njibawe enamba ya Jenny Luther Chenge eri +256 gwali ebweru oyongerako kodi ya Uganda kakati gwe ali e Uganda otandikira ku 0 gwali ebweru totekako 0 +256 759 86 08 19 eye namba tebagimukwatira eyo yekutula diru neba nangu ono mwana wa Museveni atanyumisize ekintu bannange abana bakoye ekintu sebo baga omwana yagambye nze munnango nzijukiranga ngotuse wabulo nzijukiranga munnango nzijukiranga ngotuse nja kujukira enamba ya Jenny Luther Chenge jakwata mu ngalo eyiye etakwatibwa simanyi musirikale simanyi sekuritale simanyani eri bweti +256 759 86 08 19 teri ku WhatsApp gwe mumukubire mumubuze lwaki batuttira abantu mu linnya lya COVID wendi kakasiza nti Uganda waliyo COVID nga Museveni afudde COVID oba mukazi we oba omu ku baana be nga sona abituwadde so omu ku baana kuba omu ku baana be nga afudde naye nga sono ono ye namaze dde okumubika kati mu musaayi gwa Yesu kuba yagambye si mu kiwezi ne mugamba kale bo batole mu kiwezi ngo musaayi gwa Yesu gwe guba gukubikako omwana wali ngeno musaaga kati nze leka mbibawe ennyumba ya sitaani ekwata omuliro so UPDF entumi embagumye ate manyi mwena mwatya dance banya abasirikale bangi bayingira UPDF entumi embagumye nene ngamba bweti nkunge ba veterani mwena abali mu byalo ne mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo ng'oli veterani babagambye temunywa mwenge kugwerayo temwononeka nnyo ate genda wala kubanga muweddemu essuubi bw'obadde onywa ecupa 7 kati nywako 2 kale olw'olubuto lwo oba guveeko osigalemu akalamulamu kuba tugenda beetaaga ate njogera ebigambo bino mulowooza nsaaga abaki ba veterani mwenna gye muli bangambye wakunza abaana b'abalwanyi wakoze bulungi okukunga abaana baffe naddala obanga abaafwa n'abaliwo nga kitawo nga mupigani nga yazipiga ne babeeta bapiganaje ng'oli mutabani wa mupiganaje kakati bagambye n'abaazikubako
temugira ate kukwerega nnyo genda wala kugwa mwenge gwa ku kkubo okunywa mwenge gwa ku kkubo musigaleemu akalamu babeetaagisa wa yonna so mwebeereremu buli ekigenda mu maaso bakiraba buli ekigenda mu maaso bakiraba bagezaako kibakweka mu mabarakisi naye information gye tuwa buli lunaku ebaleetera okulaba ebintu bwe bitambula balina engeri gye bajjawo bakola lishafu mu banene ne babaleetera abantu abapya be batamanyi bakizudde nti waliwo olukwe lw'okugjawo high command okuva kuba simanyi brigade battalion unit koyi biki bagenda bakyusa obukulembeze bwa gundi eyo kubanga abasirikale balina structure batandikira ku bantu 12 ne bakulibwa kopolo sergeant bagira 12 times 3 36 abo ne baba wagundi asatu mukaga times 3 eyo nebeera brigade simanyi koyi ebera ki ne bagenda nga babyongeza mpaka lwetuuka ku brigade ebeeramu abantu 1000 mmeka 1200 mmeka eyebeere kulibwa brigade oba geno so bagenda bakyusa obukulembeze obwo mpola ne yibbo balaba bagambye bo babiraba buli kimu bakiraba bakizudde nti kakati nabo bali mu buwambe tebagenda kukkiriza Rwanda ku taking over UPDF I can assure you kasita fulani ayogera RO kiba kiwedde mbabuulidde era mbanyino byo kubanze mwogezi wa UPDF omutuufu wabula bagambe bwe bati ba veterani temunywa mwenge kugwerayo mubeere redde waliwo wetulaga nga Uganda egenda kuyimira ku side yayo Israel egenda kuyimira eno ne abafirisuti bayimireri wakati wabeerewo ekiwonvu obwo bubaka twakabusoma wabeerewo ekiwonvu kakati tutandike tulabe ani yaani mujjukire endagaano eriwaawo Dawudi gye yakola gundi Goliath gye yakola yagamba bweti bwe mutuwangula tubeera baddu bammwe ennaku zonna luno olutalo luno bwe mutuwangula tujja kubeera baddu bammwe ennaku zonna naye naffe bwe tubawangula mujja kubeera baddu baffe ennaku zonna Mukama yeebazibwe kubanga Isirayiri teyawangulwa kakati ekyo kyetulagamu mugende nga mukimanyi nti bwe batuwangula tugenda kubeera baddu baabwe ennaku zonna naye naffe bwe tubawangula bali baddu baffe ennaku zonna gundi swipe so okitegedde so mwebeereremu bannaye mukubire nakakwerega essimu bajja keeping a promise gwe tofaayo balaba buli ekigenda mu maaso babatemako amawulire ebintu ebisinga babitegerera ku social media nkugambye babatemako amawulire ebintu ebimu babibakozesa nga tebabimanyi babalimba ne babagamba adui kusha songa adui wuko Kampala adui ne bajja nga baze kuba adui ebyaddala naye kati baddamu amagezi bali ku social media balaba nkugambye bafuba nnyo okubajjako amawulire kiringa mu State House Museveni abajjako amasimu kati babajjako amasimu bonna bakola mu State House banoonyamu enamba yange neyalumbuye zabula babafefesa amasimu Abdulaziz n'abuuka n'agenda dda kasolya waggulu wabaddeyo check-up muganda wange erizisa byalo nga gwe bakwata n'ennamba ya ASP buli gwe bamugamba jamu patena mu namba ngugondiyo ne bateekamu ennamba yange ne bagira bagenda okulaba nga gwe gusooso giteeka ani abigaba ojja kugula eŋŋamiya 4 enkazi 2 n'ensajja 2 bakuyamba okukomya Abdulaziz nga tokikoze owedde nkubuulidde wabaddeyo okukyagguwa abantu nga gwe bakwata n'ennamba yalumbuye musalako mutwe Museveni nakkiriza nti bannange oba Janet yaza Janet nkubuulidde mukwate ebyo ebikooti bye yatunze mu mabaati obyaze bulungi Janet yatuwa ebintu nkubuulidde najja ne mbagamba
nti netikyalumbye bulijjo tukyogera aba social media ffenna abasaka amawulire ag'omunda ne mbagamba bannange omusajja aleeta abanyarwanda abatuusiza wa bujingo ne muwakana kati buli muntu akaaba banaye ku kyalo ewaffe nga waliyo abanyarwanda ku kyalo ewaffe nga waliyo abanyarwanda abalala ne babaleeta nga babawerekera babaleese nga abajja okulamaga era ekyo wa UPDF yakyogedde nagamba tukigoberedde nga kitufu babaleese nga abajja okulamaga ne babateeka kubajja ku njiri y'efooti ne babagatta kubajja gundi wa gundi edda olw'amaze batuusa ne bamala okumerutinga gundi kati essaawa zino ebyokulwanyisa byebijja mukitegedde naye kimu kyokka mubeere n'emitima emigumu mubeere n'emitima emigumu bw'owulirawo ekintu taking a mangu decision nkubuulidde abalamazi abazzeeyo njagala bannamawulire mugende mukole okunoonyereza mugende ku paaka za baasi mubuuze okulamaga kubale tekunnaba kubeerawo e Rwanda wabadde wagendayo baasi mmeka okulamaga bwe kwawedde nga abayitirivu batambuza bigere okujja e Uganda kati essaawa zino baasi zigenda mmeka e Rwanda zeeyongeddeko abazze okulamaga baalazeewa gendayo babuuze bwe ziba zibadde zibeera baasi 3 zikyali 3 kubanga twandirowoozezza nti bajja nga balina okulinnya okuddayo naye baasi zeeyongeddeko eziri ezabaddayo e Rwanda genda okibuuze ekyo nze nkikubuulira abaagamba mbu bajja namugongo tebali namugongo tebajja namugongo mugende mukinoonya naye ate bino sibibabuulira batiisa mbabuulira kuguma mbabuulira kuddamu maanyi hold on. Oh my God. Anyway. Maliriza wabaddewo kyentereeza wano katonotono. Now, njagala kugenda mu ka politics kano ebitonotono ebibaddewo tubiyitemu tugende mu kigambo kya Katonda njagala nkifisizeewo akadde nga kawera. Ndabyeko ebimu ku byabadde mu mawulire. Ebimu ku byabadde mu mawulire bye bino wammanga. Bye njagala okuinterpretinga wano male tugende mu kigambo kya Katonda. Now, Besigye bamutadde. Omanyi eri emabega gye twava emyaka giri 20. Besigye abadde akolera Museveni. Kati Museveni yakolera Besigye. Okitegedde? Ono yayamba in times of trouble yamuyamba. Nona amuyamba. Kubanga Besigye awedde naye Besigye nakuwa amagezi nti rest in peace n'ogaana. Instead of resting in peace, you're going to rest in pieces. I'm telling you. You are going to rest in pieces. Kubanga biine enjawulo. Olemeddeko, oyagala kufuuka kyuma kya steel olemeddeko. Nafuuse ndi kyuma kya steel nalemeddeko. Nerijjako bebandeka gwe musajja gwe. You're going to rest in pieces. I'm telling you. Kati Museveni atandise okuyambako Besigye. Akomewo. Kubanga ne Besigye yayamba ku Museveni. Beire y'emitwalo ya miliyoni 3. Ya olunaku lumu essene nedda ku miliyoni 3 n'avaayo. Naye omuntu gwensinze okusaasira ye Lubega Mukaku. Lubega Mukaku sengo badde olina amagezi abasajja bakwegobyeko naye towulira. Kwegamba Lubega Mukaku bwe bakumultiplyinga ne bakudividinga
still you're negative, you're not even zero. Kubanga zero bwojongerako ku mutwalo gumujifuuka emekejo. Gwe njagala obandike nti gundi amanja nga gubadde mutwalo otekeko 0.5 ojja zisasula. Ekintu kiba kikyuse. Kitegeeza Lubega Mukaku ate gwe ne 0 toli 0. Bwera 0 bozitowa nnyo. Bakukwata n'omusajja na oli munnabyabufuzi weesimbako ku ntebe y'eggwanga oli munene nga Besigye muli mu mmotoka emu mu inciting violence gwe bakutere bwerere kakwerege oli ye wa milioni 3 olaba ani gwe bazimba waabwe naye era akomyewo naye bannanga abasajja bakubye Lubega Mukaku naye bannange ne baza Mukama kubasaasoma oyo Lubega Mukaku ayogera oluzungu era ne bamala bakuyita ne bagamba come and interpret the guy, you can run away, you can even run mad. Yeah, because of the English, the accent, my friend. I never get a seriously what no gambona ni. Who is this? This is Williams, who the guy is a who. Nayama gezi mu mutwe abasajja bamu biasa to 0 half time. Never muongera nya 0 second half. Awumudde 7 ku 0. Na yera yomu akomyewo naye bannange waliwo abantu abavumisa amawanga gaabwe. Lubega Mukaku abasajja bakukubye technically naye byabasoma tubasoma biraba birabibwa batasoma fo batasoma fe tubiraba nti gwe bakwe yimirire kubwerere ono waabwe ye wabukadde 3 nkugambye Museveni ali mukomyawo Besigye kubanga ne Besigye yayamba ku Museveni mu biseera ebizibu kakati ne Museveni ali mukuyamba ko Besigye fe mutwesonyiwe ne bannayuganda mulaba bannayuganda balaba bali kubyabusebo te yagambye ate kati we nakoma ate we ntandikira nedda totandikiraawo tandikira Lwakabengo gende Lwakabengo totandikira Kampala gende Lwakabengo genda ke Lwakabengo eriyo NRM ani gundi ani omusajja omubbi Jimu Muhezi yakomawo wa NRM mbuno FDC mbuno omukulu ayagala okukyusa eggwanga ali erukunjira eri aba NRM bameka eri aba FDC bameka Bible egamba nabuulira ng'enjiri nga nsooka n'abe waffe nabuulira ng'enjiri nakyusa ng'eggwanga nga nsooka n'abe waffe Bible egamba nti awo Yesu n'addayo wali we yasooke wali wazaalibwa ne bagamba pannayi ono mulenzi si ye mutabani wa mubazi wano wamanga omwana ebintu byayogera ate nga ye tafaanana banne mumuwulidde olukuŋŋaana lwakubye wali ewaabwe ku bbajjiro wansi n'omulema atambuliddewo okitegedde ewaka ne bamanya nti bannange twazaala omwana oyo mwana bamuzaalira wali mu kiraalo naye bannange omwana ayogera omwana okimanyi gwe bazaalira mu kiraalo agamba nti nno mutabani wa Katonda kwegamba Katonda yazaalira mu kiraalo debate ku kyalo nebeerako naye debate ya Besigye ebeera etya Kampala ng'Erwakabengo tebakumanyi Besigye gende Lwakabengo kati gwe Lubega Mukaku ddayo Bungereza bw'oba twezeeyo Bungereza kakkana abasajja ate bakuyisiza bubi NUP yakuyita ne bakuwa ekifo ekinene gwe bwe watuuka ku NUP n'ogamba naye sisobola kwongezaayo ntebe yange n'engiteeka waggulu we yakyagulanyi Bayibuli egamba bweti ekyo ne mu ggulu kyaliyo Setaani yagamba naye sisobola kukwata ntebe yange n'enjongeza waggulu w'entebe ya Katonda eno n'entuula eno nga banjagala nnyo kubanze gwe basinga okwagala wano mu ggulu kati senga njongerayo Katonda ate yakuba olukiiko yagamba Bugambi abamuwagira mu ddeeno abamuwagira kimu kyakusatu bonna ku ttaka bonna ne babagoba kakati ne Lubega Mukaku yaddayo nakirowooza naga naye sisobola kati nga nze bwensinga nga nze njogera oluzungu wano nze nabeera e Bungereza ndire kikyala sisobola kuteeka ntebe yange waggulu w'entebe ya gundi wa Nup maama nnyabo era olaba juzi bwe bagenze okulonda simanyi mbu yesi kuyita lefuwaati Kibalama yakuwadde ekifo gendi wa Kibalama yakwagala batugjeeko NUP ne bagitwala yonna naye ate waliyo olukiiko e Somalia lwa Africa lw'abakulembeze ba Africa Kibalama gwe bayise naye Kibalama oyina amagezi mu mutwe naye bannange
omukulembeze wa ate abasoma gali ekibiina bakijja ku Kyagulanyi kati ali awo yeemagaza takyalina kibiina. Kyagulanyi teyabinyeze nako yakubisa bikolwa nakeera ku makya n'anaaba n'ayambala babbi n'agolola n'alinnya ennyonyi ye n'agenda. Abaagaleeta luli ne bagaddamu. Omukulembeze wa Unity Platform alabiddwako e Somalia mu olukiiko lw'ensi yonna. Bayise pulezidenti omulonda ate nga ye wa NUP n'akiikirira eggwanga lyaffe amatendo. Nze nensirika kati ate oba Kibalama aliwa oba Kagomba aliwa oba kati ate kiki. Niba nange Kyagulanyi yasoma neba nebaza Mukama kubanga nze saasoma. Besigye sebo kati Museveni ali mu kusasula Besigye, Museveni ali mu kukolera Besigye, naye ffe tubalaba oba Besigye mumweyimirira oba Besigye temumweyimirira. Tubadde n'abasibe baffe asatu mu bameka mu kooti maaso bagezaako okubabikkako Besigye, naye ffe twasalawo okulumba nalo. Bingi nnyo ebiri mu mawulire. Thomas Tayebwa agambye bw'ati, mpisawo akalango ka Thomas Tayebwa, gwe wena Munnayuganda ali eyo nga wazikola ng'ozirina, tereka ne gavumenti nyiga hashi 2000 and what hashi oba ogudde wa akawunti esente zo ziwe gavumenti ezikozese ekuddize n'amagoba. Naye bannange buli season Museveni abeera n'ababbi abapya, buli season aleetayo omubbi omupya. Kati atuleeteddeyo Thomas Tayebwa abadde taliiko zero ate waffe wa opposition yali wa FDC kakati yatembeeta ekintu, naye ogenda kusangayo omuntu eyasoma professor agambe lwaki sibawa zino ezange eza NSSF ziriwa. Kati nkubulidde eza NSSF bagamba baziwola Rwanda ne Tanzania bebaziina, naye ate baagala ezaffe tubawe. Nze nga bwe nkubye nnyo ekyeyo nze mbawe ezange bagambe mbuno bakuddizaawo amagoba. Naye bannange ninze gezo nkubiri ngambe wama pastors bawe njo kugamba zibawe abo bozi bawa tobanja. Kati yaleseyo omubbi omupya kuba Kaseija yakaddiye software mukadde bamu update nze aganye buli kye bamubuuza ne wameyo yali nsobi ate ministry yange ye yagikola kubanga Betty Kamyanga lwaki mumuwa sente ate nga si yalina okubeera ne sente. No, ekyo kikyamu kubanga era n'ekisawo ky'entebe ebintu bino bitwakola bicha muyindagano nfu kituufu. Ba update nze software yeganye Kaseija bagenda musiba nkubuliridde wano. Kaseija mu myaka eje emikadde bagenda kumusiba wabulewo n'omuntu agamba nti free Kaseija. Olaba tuwali omuntu agamba nti free Besigye Bannayuganda mwabuuka. Bannayuganda ne FDC yennyini tegambyeko nti abange free bagamba bati abeeni yupi mwe mutuyambe mwe muyina egundi kyokka temutuyambyeko ku free Besigye. Ffe tulina platform zammwe za social media, ffe tuziina kwegamba, ffe tuziina. Mmwe mwatugamba ogenda okweyimirira kakwenza, mmwe mwatutuma lwaki ku Besigye tetumuvinze. Muli mu generation enzibu. Era yasooka n'abagamba bukadde 3 gundi ngani abuwa siva wano nze njagala Beiro ngeya Lubega mukaako ate obusatu babuweeyo. Yagamba leka agende yebakeyo kulwokuba atulwanirira. Ati kakati ovuddeyo kakati olwo tuvuddemu mmwe wamma mwebale kwebeereramu. Dr. Stella Nyanzi bambi ye yagezaako munnaye ate munnanga azaala ekibya kiwongerera kakati akole ki. Thomas Tayebwa aze kubabba buto. Nabadde ndi awo jjo nga zirese mufuti mubajje Abayisiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muwulire mbalaniriza wamma. Mubajje yabadde wa Masaka nagamba Abayisiraamu temuvuma wamma. Abayisiraamu twegatte, saagala Abayisiraamu bavuma abantu kubanga gowulidde kiri ekiwayi kivuma gundi musiru gundi yabba emali y'Obuyisiraamu naawe n'ovuma. Naye Abayisiraamu twegatte, mujje twegatte. Bwe tubayita okwegatta tukitegeeza njagala tukole constitution eyawamu egenda tufuga kubanga kati bw'otojje mu kukola constitution ate onooyomba ki. Njagala tutuule tulabe tugenda kufugibwa tutya, tugenda kwekulembera tutya. Mujje muleete ebirowoozo tukole constitution. Mubajje tonnaddamu kibuuzo kyange nakubuuza ekibuuzo.
constitution kije mugendo okukola esinga Qur'ani. Kiki Qur'ani kye yawabya kye mwagala okukwatamu kagamba mwagala kuteekako ekiwandiiko ekinene ekinene ekisinga Qur'ani ekigenda okubeera supreme ku Qur'ani. Lwaki Qur'ani tebakulembera? Qur'ani eyogera ki kukulemberwa kw'Abayisiraamu. Kati olina kirowoozo kye kinene Muhammad kyataateeka mu Qur'ani oba Allah kyataateeka mu Qur'ani. Oyagala kusa aya ezizo kubanga Allah yassanga aya ez'enjawulo nga waliwo ekintu mbuno omusajja yajja n'abagamba nti nno omusajja yajja n'abagamba banayagaga bozi nkangaleke aya nekaawo aya neyogera ekintu awo n'agamba Allah n'ayogera ekintu. Kakati mubajja oyagala kussa aya ezizo. Qur'ani eyogera ki ku kukulemberwa kw'Abayisiraamu? Aya eyogera ki ku muntu abbye emmali y'Obuyisiraamu? Gwe obagaana okukuvuma obagaana okwogerako kukubba emmali y'Obuyisiraamu naye obagaana otya nnyo okukuvuma bemusse bo munaabaza. Dr. Muwa yasobola okudda? Muwa yayinza okudda? Bahiga ayinza okudda? Mbuuza Bahiga ayinza okudda? Oyagala kungamba musajja gwe tomanyi nfa y'Abahiga? Omanyi yagamba ate omulokole yogera ki kubyo bisa aba basajja okubeera Abayisiraamu banza okubeera nasooka kubeera Munnayuganda. Nasooka kuba Munnayuganda ndi Munnayuganda. Kirya yali Munnayuganda, Bahiga Munnayuganda, Muwa ya Munnayuganda, Sentamu Munnayuganda. Abo bonna be batta Bannayuganda. Kirevu Munnayuganda. Obunnayuganda okubeera Bannayuganda kingatta mu kategori y'Abayisiraamu. Bwe bagamba nti Abannayuganda mweka nationality, what is your nationality? Ugandani. Ne mubajje Ugandani kati awo twegase mu kiwayi ke kakawayiro kenyimiriddemu. Bannayuganda abafudde mu sagaza mwe ne Museveni. Njagala nkubuuze lulinda wulira mu meeting nga Museveni ayogera wamukolera omulimu omulungi najja wano ne mbyogera ate nawe bakuteeseza kukutta kuba kati software yawo aweddeko. Nkubuulidde naye be mwatta mugenda kubaza ogenda kuleta kawayiro ki mu constitution nga mu Qur'ani tekalimu. Qur'ani eyogera ki ku mali y'Obuyisiraamu? Qur'ani eyogera ki ku mali y'Obuyisiraamu? Bw'oba oyagala bitereeza babalimba bano abasajja batukuba ku nsuluboto bwe wabaawo omuntu akoze ekintu tumugambe tuba ate batuwulira. Nkugambye mwawonye omuliro gwa weekend babadde baagala kuguteeka mu wiiki ng'etandika oba mu makati ga wiiki. Museveni njagala oyo kye UK molo mutugambe nti amasanyalaze oba amasanyalaze ge gangambye nti gagenda kwokya ekizimbe ekyo. Wano mwali mugenda kwokya Nabatanzi, mwali mugenda kwokya edduuka lya Nabatanzi. Nze nja byogera ate bwe bitabaawo lyessanyu lyange. In fact kinuma nnyo okwogera ekintu kituukawo newankubadde nga mwabamu mubeera mwagala nkyogere kituukewo. Nedda nze njagala nkyogere mmanyi kuba nze bwe mba mbyogera nga nkimanyi sibiyiyiza si gamba nti oba noonya linnya nno. Nze mba ngambye Museveni bw'atakikola ne mmanya nakubye ku nnyama. Nze manya bumanya namubye ku nnyama. Kubanga bato eri wakati wange naye nze bwe nzija wano okwogera mba ngambayo kubanga shuwa diiru buli lwatandika okundaba bwati ku screen ennene nga wano nfuna notification nga ngamba kanate nakeerabidde basenga nakunaka mugambye gundi nakawulira. Nze bwe nzija wano okuweereza in fact mba nzize kugamba Museveni si muntu mulala. Mwabalala mugwamu bigwene mubigwamu namwe ne mubiwulira naye nze mba nzize kugamba ye akiwulire. Mubajje mali y'Obuyisiraamu eriwa ogenda jiza mu constitution ogenda teeka mu ekitali mu Qur'ani. Qur'ani yebalambika teri constitution ndala mu Buyisiraamu. N'abalokole tubagamba Abakristiani temwina kye mugenda kuleta kisinga Bible. Kiki Bible kyebeyogedde kyekyo temutunyumiza zi constitution zammwe. Kwegamba yagala kusa aya ezizo. Kazimba Mugalu yaze n'agamba bw'ati
Bannange economy enzibu nnyo, economy embi nnyo, naye bannange mugume Bible egamba mu kukungubaga. Bible egamba mu kukungubaga essula 3 olunyiriro lwa 21 kikyawandiikibwa kiyawadde abantu nti ekisa kya Katonda kibeera kijja buli lunaku. Ekisa kya Katonda kibamale. Bannange mugume mugenda kuyitawo. Bannange mugume mugenda kuyitawo. Bannange temufaayo. Omukama Katonda alina mmwe. Bannange omukama Katonda alina mmwe abakristo temufaayo mugenda kuyitamu. Kazimba Mugalu ebale nnyo. Bwe tuba tetufaayo gwe ebibiri bya gavumenti simanyi olukumi mwemeka obuwumbi bwe watutte okutegeka Namugongo watutte bwaki. Ife tetufuddeyo Katonda agenda tuyisaawo. Lwaki tewalinze Katonda n'akuyisa mu Namugongo mu biru ye Namugongo? Oyina minister, oyina omuntu mulamba minister akiikirira ekkanisa ya Uganda ku lukiiko lw'abaki mu cabinet. Oyinayo Ana Maria Nankabirwa bamuteekayo papasire kukiikirira Kazimba Mugalu, kukiikirira kanisa ya Uganda mu cabinet. Akolayo ki? Gwoba oli awo otugamba ffe tugume economy tujja giyitamu. Obeera oli awo Nabbanja olwaleero abadde Namirembe awaddeyo obukadde 5 n'agamba ate si bwe bwokka agenda kuleeta n'obulala. Kakati bannange mmwe mugume economy mujja kugiyitamu, naye ffe gavumenti tweyongeze. Naye gwe Kazimba Mugalu, wulira, Kazimba Mugalu watuwadde ekyawandiikibwa. Kituufu Katonda ajja tubeererawo. Kituufu Katonda ajja tubeererawo era atubeereddewo emyaka 36. Ekyo si gwa kitugamba. Naye gwe ali awo wandika ekyawandiikibwa kino. Gwawa Kazimba Mugalu video zange muwe ekyawandiikibwa kino. Kazimba Mugalu soma ekitabo kya Ezekiel sura 22 olunyiriri lwa 35. Olunyiriri lwa 25 lwa 35. Sokolindeko. Bible egamba bweti. Waliwo okwekobaana kw'abannabbi wakati mu kibuga. Waliwo okwekobaana kw'abannabbi n'abakulembeze ba political leaders okulya emmeme z'abantu bange, okutta abantu bange, era n'ekibuga kino bakifudde ky'abamulekwa ne bannamwandu. Waliwo okwekobaana kw'abannabbi ne ba political leaders. Temuyinza kubanga mwafunye omukisa mwe ba Christianity, simanyi ba Christianity. Mwaba Christians ne mufuna omukisa nga mwenna mukuŋŋaanye. Abakatuliki bali luuyi, abaprotestant bali luuyi, abagoberezi bammwe weebali miliyoni 2, ba political leaders weebali bonna baweddeyo, n'abataze bali ku TV kumanya kiri Namugongo. Ne mutabuulira ne mutayogera ku nsonga y'ebyobufuzi eri ewaka, ng'ebyobufuzi bye bireese economy embi. Otuvubiriza n'economy mbu Katonda agenda gituyisaamu n'ogaana okwogera kiki ekya aleese economy embi? Politics. Bad politics ne lido omubi ali mu ggwanga. Naye bannange nze Museveni n'amala mpita nabagamba Museveni n'amala mpita mu State House nga waliyo national prayer simanyi biki ngenda naye Syria yo kintu ne bangamba nti gwe mubuulizi ngenda nsoka nenkera ku machane ne ntekinga wole communion nga antidote nengamba Mukama nti Mukama ngenze ne bwe buba butwanga bwa kunusa tebujja nkwata ntiye nze Mukama ngenze ntuke wali bagambe. Yeah, the biggest is a pastor, the social media pastor ASP Asiimwe is the one to preach. Ha! Nengena mbikule ekitabo. Nendyoka mbikule ekyamateeka 17. Temukkirizanga omugwira okuba kulembera. Museveni agambe wangi. Temukkirizanga mugamba Museveni tusomere. Museveni soma ekyamateeka esura 17 tugende mu maaso. Kirira ku lunyiriro 16. Bwe mubanganga mutuuse nga muvudde eruweero ne mutuuka ne muyingira Kampala, temukkirizanga omugwira okuba kulembera. Omugwira bw'abakulembera nga mukimanye mugenda kuddayo e Misiri. Naye nga nabagamba temuddanga e Misiri kubanga nakyogera temuddanga e Misiri. Mujja kudda e Misiri bwe muli w'omugwira. Ali bazze Misiri ne yefunira embalaasi nga nnyingi, ne yefunira obugagga nga bungi, ne yefunira n'abakyala nga bangi. Bwe mmala okukibuulira ne ngamba eyanteese simbula boda yaffe tugende. Oba nkwate ekipanka kyange, nkwate wano Bayibuli yange bwenti, nsimbule ekipanka kyange ekyo kyo nkitegeera. Ndyoke nvuga ekipanka kyange enve Entebbe nzire Buwama neebake.
Kazimba Mugalu ne mufuna omukisa oguyimira mu maaso ga Museveni mu kifo ky'okugamba bali abaleese obukulembeze obubi n'ovubiriza abantu. Katonda wali era ekisa kye kibeera kijja buli lunaku. Mmwe ekisa kya Katonda tekibamala. Mmwe ekisa kya Katonda tekibamala. Bayibuli egamba waliwo okwekobaana kw'abannabbi. Wakati mu kibuga ekyo waliwo okwekobaana kw'abannabbi. Ezekieri 22 Ezekieri 22 Ezekieri 25 si gundi sasa 25 waliwo okwekobaana kw'abannabbi beekobanye bonna boogera birungi byerere. Bonna boogera birungi byerere. Ogundi olwamaliriza eri ne bagamba bwe bati era waliwo wiiki y'okujjukira omwoyo omutukuvu lwe yakka. Kituufu eno wiiki ya mwoyo omutukuvu bwe bwali bwe buti omwoyo omutukuvu yakka. Yes, olunaku lwa Pentecost yeno wiiki ne mu Isirayiri bali mukulu celebratinga ne Greece bali mukulu celebratinga. Mwe baweeredde ebigambo ebirungi nga mubikka ku mitima gy'abantu egifyenya ne mulaga nti tusirike tetwogera ekisa kya Katonda kitumala. Naye nga mmwe gavumenti yabawadde ssente ezaaterese na egundi ezaategese na mugongo ne mweyongeza n'okweyongeza ne mugamba zirite zimaze. Zirite zimaze. Waliwo okwekobaana kw'abannabbi ba Katonda ate sinayingira mu bubaka bw'olwaleero nedda ndi mu politics. Bible and politics. Kazimba Mugalu weebale nnyo ekisa kya Katonda tukimanyi kitubereddewo emyaka 36. Museveni afubye okutta Uganda ogimalawo. Jonna yogera ku kikampani kino egundi ekya sidiru kye bayita Premier simenyi Premier ekiri emunyonyo kina abaana nga 100 mu comment omwana yagambye nze namalayo emyezi 4 agenda yote bamukiriza kuddayo kufuluma ayina okubeeramu paka lwaliri nnyonnyonyi bali eyo bakaaba babonaabona wakati mu Uganda waliyo abantu abali mu buddu. Kahindo Tafira akwata abaana enejindi katika nyonyi sekanyonyi ne babakwata ekiro kyonna ne babatwala ne balima Kahindo Tafire mbuno babakutte vagabond aida ndisoda ekiro simanyi mbuno batambula ekiro simanyi mbuno bebabbi ne babasibako ekintu ne babatwala mu bibanja bya Kahindo Tafire ne balima ne bamala ne babatanga tebabaguddeko musango n'ogu ng'omaze okulima ewiiki namba oba weeks 2 gwe ne bakuta noddayo wakanga wenengalo zijjudde amabavu naye ng'omaze okulima ewa Kahindo Tafire. Wabula Kazimba Mugalu nojja nooga kyogamba Kazimba Mugalu ebyo tobimanyi. Nojja n'ogamba tusirike ekisa kya Katonda kijja tumala. Nedda. Isirayiri wansi w'enjuba yesinga okulwana. Isirayiri yesinga okusaba. Isirayiri they are chosen nation of God. Beba singa okulwana gendo bana Uganda musituke mwerwaneko kuba temwina abo beekobanye. Bannabbi b'ekibuga bannabbi ba Uganda beekobanye ne ba political leader ekibuga bakifudde ekyabannamwandu. Bible and politics. Kazimba Mugalu temusobola kufuna chance ne mweyongeza n'endala esaza waliwo wane esaza esaza amasaza ag'omu mambuka ga Uganda ne Bigulu Aluwa nerira be bategese okusaba kuno ne basimba n'emiti ne bagamba banna Uganda mulinde Katonda nedda Katonda tumulindira Katonda atubereddewo. Museveni afubye okulaba nga asanyawo Uganda. Juzi nafuna information nti bagenda kukuulayo Ikweta nenkuba ku Ikweta ne bagamba munkebere Ikweta weeri ne bangamba Ikweta weeri ne bagamba mukakasa nti ne nsimba w'empulirizo ngamba bweti bwe bakuulawo Ikweta mutukwatire obwo butambi mu butuweereze. Museveni buli kintu kyonna ayagala kukijjawo mwe mutuule ekisa kya Katonda kibamale. Gwe Kazimba Mugalu lwaki mu ekisa kya Katonda tekibamala? Ekisa kya Katonda kimala ffe mwe ne mufuna sente mu gavumenti oyina n'omubaka mulamba akukiikirira mu kabinenti ffe ekisa kya Katonda kitumale. Nedda okukwekubaana beekobanye okubavubiriza ne wabulayo omusajja Sheikh Burhani Kiti yabadde abuulira n'agamba bw'ati naye abasiraamu ddala lwaki temusiima Allah
Allah abakoledde konze kiki mazima ddala gwe bwoba oli wano nga bahonalebo balamba bali mu kkomera bahonalebo betwalondo tulwanirira n'okutukiikirira ffe tubalwanirira n'agamba abasiraamu nga si byakubasiba tuli wano ffekka nga tewali bambega njagala ombuulire abo bahonalebo bakola ki oyinza tubuulira omusango gwe n'obalumiriza nti nedda lwaki tewali kye baakola nabuuza kati kiteweebaza Allah nga gwe oli weeru nga bahonalebo bali munda Allah akuleseewo Allah akuwadde by'osinga okwagala by'otannaba kufuna Allah tannaba tebikugasa omusajja yabuulidde njiri ne ŋŋamba jju Sheikh Kiti jju ayogera ku mbeera eriwo Quran and politics najja nakubuulira ekintu n'agamba bw'ati yagambye ekintu bw'ati nti bwe baali baana bato nga bakuwa supu n'emmere n'osooka n'olya bw'omaliriza nga n'akabuto kapiipye n'ekkundi livuddeyo ne bakuwa ebifu ebyo oba ekifui n'olyoka okwata ekifu ekyo n'okiryalya nga bw'okusekuse n'agamba bw'ati yayogedde ekintu nekinzibula amaaso yagambe bw'ati munnange nakizuula nti ekifu ate kye twakaabiranga kye twayagalanga si kye kyabanga ekikulu ye supu n'emmere kubanga bye bikola omukkuta ate bye bikola ekiriisa ne bw'otalya nnyama kakati njagala tujjule nkuwa ennyama nkugambe gwe genda nkumaze nga sikuwadde supu na mmere nkuwa ennyama ogende n'agamba musooke mukwate ebyo Allah byakuwadde akyakuwadde supu n'emmere ekifu kijja kakkana toswankula totunula mu sowaani ya munno nagambye Buruani Kiti Mukama akuwa ekisa wa mwolokoke yagamba tasobola lokoka Bayibuli nti omwoyo mutukuvu akuwalula ne bukya ku makya gwe Buruani Kiti nga omwoyo mutukuvu yakuwaludde otuuka mu kanisa nga wakiri oyina ebinuubule naye ng'otuuse Bayibuli nti omwoyo mutukuvu yakuwalula era nsaba nengamba Mukama oyo musajja lwaki tomuwalula n'omutuleetera n'omutugabanyizaako eno kubanga yayina amagezi yekka yayina amagezi abalala olujja naye ogenda kitoola simanyi oba waafunye ensawo mwokitwalira buli omukebera ensawo ye ejaamu ekintu katawo wakasawo akatono awo natandika okwagala okubba eya munne ennene buli omukwata ensawo yo gamba nti Mukama mpe ekijja muno nga gwe waleese kasawo otaddemu ssimu ozunga nako bwona maama muno ngenda teekamu ki kale gwatalina ensawo nene kubira Mukama engalo ez'amaanyi gamba Mukama nti nange nkitwala kale kintomere butomezi kintomere oboddayo ewaka bodaboda nekutomera kiki eggumba lyakutuse nabadde nva ku kyaki omusajja nankuba akaboda omanya ababoda bavuga bubi bakugambye kikutomere ate okabaki kakati okugulu kuli mu seminti kyakutomedde kyekyo kyakutomedde era kubira Mukama engalo ez'amaanyi oluvannyuma lw'okukutomera Buruani Kiti ajja n'ayogera yabuuza naye bw'oba oyina embuzi netomera tomere embuzi nga mulwana ayina embuzi kati embuzi bwetandika okutomera ugikola ki embuzi nawe kutomedde kakati wamma okola ki ugamba mulirwana n'omugamba gwesebo jangono egundi embuzi nabuuza lwaki embuzi etomedde wana abantu tetugamba Allah nnyiniyo najjano n'embuzi najijja mu mbuzi zaffe Buruani Kiti jju naye Kazimba Mugalu ebyo tasobola byogera Kazimba Mugalu ye Bayibuli erimu ku Kazimba Mugalu mwekobanye ne ba leaders mwe bannabbi b'ekibuga mwekobanye ekibuga kifuuse ky'abannamwandu n'enfuuzi ky'abannamwandu n'enfuuzi naye gwe ebyo tobiraba wabula yeebaziza n'agamba bannange lockdown enkubye mbadde bishop wa Zoom bishop wa online bishop but now I can za walk za all over za country za Uganda I can walk all over za all over God is great. God is a great. I'm now walking everywhere. I'm not Zoom priest. Ekyo kyokka asanyuse kuba ebiweebwayo bigenda kujja. Nedda ekisa kya Katonda kimala naye mwogereko kubanyigiriza abantu. Ate tetubabanja bingi. Tukubanja samoni. Okole samoni Namugongo egende ku record, egende ku answer ya parliament. Nga wajogeredde Namugongo. Nga wajogeredde Namugongo abasajja bagiteke ku answer ya parliament. Bagambe bannange twaje Namugongo nga ffe tuli mu parliament kye yayogera twakiteka ku answer ya parliament yayogera ekigambo bwekiti ogende ku record olwalero tukwotinga Muzaato omufu tetusobola kukwotinga Kazimba Mugalu omulamu olwalero tukwotinga Muzaato omufu
tetusobola kukotinga Sserwadda. Tewali kintu kiyamba ggwanga kye tuyinza kukotinga ku Sserwadda. Oyo y'omukotinga waliwo bubbi. Bangambye ku Sunday yasolozezza ssente kye yabakoze ku Sunday. Ababadde ku online ne babagamba nga baagala basome ku comment mwe omusajja ali mu kubabba. Naye bo bali tebabadde ku online go wabaddeko. Omusajja ali mu kubabba namwe mufulume. Mbuche yabakoze ku Sunday ne yeggulu. Hey! Hey! Tusobola okukotinga omufu in this present situation naye nga abalamu temutuyamba. Kale senga mu muzaato omu Katonda yatwalamu abasumba. Katonda takola nsobi. Naye senga nze mbadde nze mu muzaato omu yandi tuttemu abasumba b'abalokole 10 natulekera muzaato omu. Hey! Yandi tuttemu abalokole 10 abasumba abanene. Hey! Okutwala Ssenfuma naye ne Ssenfuma teyali nnyo wa gundi teyayogeranga ku bantu ye yali wa muntu wa munda. Era bw'oba oyagala enjiri enyweza omuntu mu bulokozi olwaleero osobola okukotinga Ssenfuma, tosobola kukotinga Jamada, tosobola kukotinga Bujingo. Bujingo yafuuse pasita Kojja ye kasitajja bw'ati ng'omanya. Naye nze mbuuza Bujingo ne mukazi we beeyita ki? Balowooza be batusinga ebintu ebyo. Kwegamba Bujingo ne mukazi we omukazi byasomesa omusajja byasomesa. Mulowooza mmwe mutusinga? Mulowooza mmwe mubisinga? Ono olujja byatuukirako oli byatuukirako. Mmwe mweyita ki? Mmwe mweyita ki? Bwemba temulina kyo mutugamba mubirike. Omusajja yafuukidde ddala pasita Kojja. Kasita atuuka bw'ati ng'omanya. Ayogera ne gundi ze nezikwata ku mutwe waliwo omukazi yakoze bw'ati. Nagamba kati kubira Mukama engalo ez'amaanyi bw'oba otegedde ne bagaana. Kuba enduulu gamba ati wuuluulu ne bagaana. Ne bagaana. Bagenda babuuka. Naye n'enjiri yaate enjiri ki? Pasita Kojja weddeko. Kazimba Mugalu mumuwe ekyawandiikibwa kye. Mwe bannaddiini nga buli we muyita mu Uganda wonna wajjudde emmundu. Everywhere mundu. Everywhere is a gun. Naye ne wabulawo omunnaddiini ayimira katuuti n'abuuza gavumenti kiki ekiri mu Uganda ekireese emmundu okufuluma okujja mu bantu. Ne mutafuna na budde ne mugambako nti Mukama wakati awo mukubeerawo kale kw'omwoyo omutukuvu nga bwe mwabadde mugenze. Ne mutagambako nti naye zo accident kati nno leka mbabuulire. Bangambye bwe bati ekintu ky'okusuula ennyonyi, abasawo ba Museveni okusuula ennyonyi e Uganda kisemberedde. Kisemberedde gye mikolo gye balimu okuwanula ennyonyi egwe Uganda mbabuulidde. Naye bakazimba Mugalu ne batayogerako kubuuza naye zo accident Mukama accident ezitutwalira abantu kiki? Mpange oba ddala Setaani yanywa omusaayi gw'abaana baffe. Mukama lwaki tebabyogedde nako? Balinga abavudde mu Amerika, balinga aba Nigeria abazze obuzi. Waliwo batulaze ab'ebitengi bayingiddeko gundi bayingiddewo boka. Abo abayingira abanekedde mu green, abo bonna ba Nigeria. Bw'obalaba baviire batambule, abo bonna ba Nigeria. Kati ne Kazimba Mugalu yazze alinga mu Nigeria tamanyi na bifo mu ggwanga. Tebamanyi nti n'eggwanga ne mutabuuza nti emmundu eziri everywhere zaaki? Emmundu zaaki? Emmundu ffe tetubabanja masomero, tetubabanja gundi miwendo gy'abantu gy'abintu kukka. Mukama yabawa kigambo. Ekigambo kisala okusinga ekitale ky'obwogi obubiri. Lwaki temukozesa ekigambo Mukama kye yabawa ne mukola omulimu gwammwe? Kyemuva mulaba bwe mwasirika kati amayinja gegoogera. Yesu yeyogera n'agamba leka abo boogere kubanga abo bwe batayogere amayinja ne googera temujja kyagala. Bwe mwagamba abaana bano bannange muzaata yagambye gani mubajje bannaye banange mweddeko mwogera bubi mwabatamu omukola obulungi, mwabatamu omukola obulungi. Emmundu ziri everywhere, obwavu buli everywhere, ettemu liri everywhere, obubbi buli everywhere. Ne mutasobola na kukyogerako, notasobola kyogerako ddala mmwe muli mu ggulu, mmwe muli mu Uganda kikaaki nga mufunye omukisa nga Uganda yonna amaaso gali ku mmwe ne mutabyogerako. Temwabyogeddeko waayi. Waliwo okwekobaana kwakyo, waliwo okwekobaana kwa bannabbi baakyo wakati mu kyo. Okulya emmeme z'abantu bange, ebintu byabwe eby'omuwendo omungi
ebintu byabwe ebyomuwendo byonna ne mubibba abantu amataka babasengula ku mataka wabula watugambye ekisa kya Katonda buli kumakya kibeera kijja ekisa kya Katonda kibamale nedda ssebo bannayuganda musituke mwerwaneko ate kati ngenda mu kigambo kya Katonda kuba sinnaba Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'ekigambo kyo taata Mukama nzize wano nkusaba Mukama onzikirize okuyita munze oyogere eri batabani bo ne bawala bo bano mu linnya lya Yesu tata nkusaboke osomese oyigirize buli omu ave wano agende ng'alina ekigambo ekinamutambuza mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza bye natusabye amiina waliwo challenges nnyingi ze tuyitamu video ya leero ekoleddwa ekyokugamba nti ba MP beyongeza ssente nze ne ngamba beyongeze ssente ate ze ssente zibamala why njagala obulumi bubatuuke obulumi bw'obutalamaga ennyonta y'obutalamaga emyaka ebiri bwe yabatuuse ku magumba bwe wabadde ey'okulamaga mwaze miliyoni 2 mu nnaku 3 mwabadde mumaze abavudde egindi babadde bamaze okutuuka within 3 days so bamanyi n'okubala nti kakati bwe tutambula kilomita ziriwo 7 tutambulako kilomita bweziti okuva wano tugenda sula wano tusule ku chachi yegundi ne basindikayo n'abana abafumbira akatogo bagenda okutuuka ng'ekyugi kiyidde nga katogo kayidde twebakawo essaawa emu n'eddakiika 7 awo tunaabire eddakiika 3 tusimbule tuveewo tutambule tugende tusule kiyinda mitiyana kati okuva ekiyinda tusula buloba bwe tuve buloba tugendera ddala direct ku ssaawa 7 n'eddakiika 6 tujja kuba tutuuse Namugongo byonna bibeera ku lupapula nga byonna bibale era ne bamanya awo tujja kutambulirawo ennaku 3 naye bwe tubayita temujja ennyonta ye Namugongo bwe yabatuuse bwe wabadde ey'okulamaga mwazze kati amafuta ga 999 naga dizero genkanankana gwegwe weroboza onywa dizero onywa gundi gwamanyi nedda njagala lita ya mafuta gende mu mitwalo 5 aha ngenda bibaletera wano omucha wandikibwa echa Samuel ekyokubire daki ekisooke sura 3 okitegedde aha ba MP beyongeze buli MP afuna obukadde 10 buli mwezi bakola nnyo abantu bakola nnyo bukadde obukadde 10 kati ennyonta eri ebakwate waliwo ennyonta gyenjagala ebakwate Bayibuli egamba Katonda yagamba nti ndibalumya ennyonta nga si y'amazzi enjala nga si ya mmere kati eyo ennyonta ebayiikeko awo tebajja bayita bujja kuca buki nga mu Kampala mulimu miliyoni 5 kiki waliwo ennyonta eyabalumye eri eringa ey'e Namugongo wulira waliwo omuntu ayinza okukuumira mu mbeera bwe najja wano ne mbasaasira obambi ba MP beyongeza bannange nedda scenario yali wakati w'abantu 3 Elkana omusajja nga waliwo ne Hanna omugumba nga waliwo ne Penina mujja we azaala Penina ye yali azaala nga kamyu nga lwazaala ate lwalina okuddamu okuzaala akamyu lwe kazaala omakinga sure nti ate ofunirawo mangu awo n'ogira osobola okugira bwoti era ebbanga ligenda ogira bweti ko kayonsa kali lubuto Penina ye yazaalanga bwatyo nalyoka alumya munne n'amuvuma abaana balwanalwanamu awo ayagala okulumya mujja we n'amugamba gukyana gwe nkubira omwana omanye omwana bwaluma naye omanye omwana bwaluma gwe oyo mwana manye nnuma gye yannumamu Penina n'avaawo ani Kana n'avaawo ng'agenda akaaba ono abadde agamba baana be gwe lwaki okuba munno omanye omwana bwaluma Kana agenda akaaba nno bagambye ye ate gwe tobibaddeemu Elkana agenda okudda ewaka nga Kana omutwe guli bwe guti gulinga ogwa Usofiyo yasekera omuntu n'amuloga omutwe bwe guti ekyo Nigeria okirabako agenda otuuka nga Kana mu nnyumba azimbye omutwe guli bwe guti kiki naye lwaki mukazi wanvumange lwaki ate era muyombye anvumira mu baana avumye omwana mbuno omanye omwana bwaluma naye abadde agamba nze Elkana n'amubuuza naye kala tubabuuba nga tobibaddeemu si gwakubye omwana ati kakati gwogamba otya nti nno avumye gwe era nze nkimanyi ojja mujulira nze nkimanyi era mbadde nsirise gwe gwabinsokodde nkimanyi lujja kujulira oyo ate munnange si azaala ate nze munnange nzaala kale munnange muleke ngenda genda mukube nga yagala bamugambe muleke ngende mukube
wandula wano leka ngende gwe toddamu kuvuma Kana awo mbuno omutima gugire guweweere eddo olwabanga abaana bato nga gundi nga batukola ebyo kiki gundi ankubye mama ankubye nga muzeeyi agamba wandula wano ng'agenda addira ekibatu ky'ekimu ng'akiteeka ku maama bw'ati ng'akuba oluyipa toddamu kuba mwana wange ng'awo nno osirika mbuno taata akubye maama mbuno lwawooledde eggwanga n'ogamba otyo danga mutata yakukubye kumbe wa bakulimba Kana n'alyoka ayomba era nkimanyi taata ne bw'otayongerako ate naawe nkimanyi tosobola mugambako ate nze munnange enjogera ebiriyo ate nze munnange wulira omuntu njagala kubaana ababiri ani yayamba Kana okuva mwene embeera eyo ye vidiyo y'olwaleero wulira olunaku lumu omusajja yagezaako okukanfatinga Elkana yagezaako okukanfatinga Kana mu mbeera y'obugumba n'amugamba tofaayo sikusingira abaana 10 kubanga sikukolera emirimu okusinga abaana 10 sibo nga bwotaba amazzi waka Elkana akwata ekipanka n'adduka n'agenda ku luzzi n'amuleetera amazzi sikulwanga nga Kana agamba kale banaye singambadde nnyinayo wire singambadde nnyina Ebenino n'agenda n'andeetera amazzi nga tayagala mukazi wa kirowooze nako nti nno mugumba ng'akola emirimu n'omwana gye yandikoze amukanfatinga era yamubuuzaako nze sisinga abaana 10 amukanfatinga mu mbeera y'obugumba kati abeera ali awo Penina n'afuna olubuto olulala lwa mwezi gumu nno n'alyoka yeekuba enkondo mama oba ate ono bannange bagenda kunkola atya kyokka Mukama sengo nyambye nesigenda ku kiso musindike nga bwe nsindise bali Kana n'addamu n'akaaba Kana n'addamu n'adduka n'agenda n'akaaba kiki Elkana akomawo kiki kanti ndeka naawe ndabeera gwe omugamba anvume n'amugamba ne wamasirika wamo ate mukazi nja mugoba nkubuulira olunaku lumu oyo mukazi kati we bituuse ngenda mugoba ate oyogera bwogezi tomugoba bw'oba nga onoomugoba kati olwoba olinda kikooti order kwegamba tosa mugamba ave wano naye ng'alina bwamugamba aveewo wulira Penina bye yakola ebyalumya Kana Bayibuli egamba Kana olunaku lumu yagendanga atamidde n'agamba kati kaŋŋende wa Katonda kaŋŋende kati wa Katonda bwe yasanga Eri yamuyitako obuyisi Bayibuli egamba Eri yali atuddawo ku mufuubeeto ali awo alinza abajja amanyi bagenda kujja n'eby'ekkumi pastor Mukama yeebazibwe de pastor mirembe maamu nyoga weera agafueyo etonnya enkuba mutusinza ki leero etonye ate omanyi kabadde kaka kaya nedda yo lwajja yamuyitako obuyisi bwati teyamunyaga kigambo kuba ye yali tajiridde pastor anti mmwe mugenderedde ba pastor Kana teyagenderera pastor teyagende mugamba omukazi nannumya bwati kaŋŋende wa pastor ansabire kaŋŋende wa pastor ansiiga amafuta otuuka pastor nagamba kusiiga amafuta kiki pastor nze sizaala nakati pastor mujja wange kyankola okay kakati yimirira bwoti gira bwoti n'alyoka ayiwawo ekitole n'alyoka kusiiga amafuta nedda Kana teyakima amafuta nedda Kana yayitawo buyisi n'ayingira mu kanisa n'alyoka asimba eviivi Bayibuli egamba n'asabye ebigambo nga tebiwulikika nga Katonda yabiwulira okitegedde embeera Penina gye yateekamu Kana ye yajja Kana mu mbeera embi abakanfatinga abakuumira mu mbeera mbi kazimba mugalu afuuse Elkana bannange temufaayo Yesu ajja babeererawo eneekonome mujja giyitamu kuba ne ku mulembe gwa Amiini era byaliwo naye Amiini ye yakola ki bwe byabeerawo Amiini yakola ki Amiini teyagamba kuba na Uganda nti nange sina kyakubakolera mugende mulye muwogo bwe muba mugenda okusaba mugambe Mukama omugaati gwowa buli lunaku guganye
tuwe muhogo waffe wabuna waliwo omuyindi yatukozeemu comedy mbu Uganda changes a players as Jesus say Uganda now daily muhogo now Uganda daily muhogo give us our daily muhogo not daily bread but daily muhogo abayindi bali mu kutuzanya mu comedy ate nakala bagenda ku Facebook president wa Uganda changes a player daily bread not daily bread in Uganda daily muhogo tufuuse ekisekererwa omusajja yakiyimba we are now the skunk of Africa daily muhogo ne Bible twagikuttemu tetwakwata mu constitution yokka ne kakati waliwo akantu akatambula mbuno mbabe Tanzania beeyongedde okulumya abe Uganda abe Tanzania bakoze engatto mu migaati ba designinze omugaati ne baguteekamu engatto za open bweziti mbukakati bo bajambala mu bigere for us we cannot afford za bread abe Tanzania bo bajambala mu ngatto kati teba China kya kugikolera ate for us daily muhogo mwana musaga ulira Elkana kamfatinga kana abere mu mbeera y'obugumba hebyo babitukola nolwaliro babitukola bagamba bwe bati basooka ne bagamba bwe bati bannayuganda ate si basiru ate nga Kyagulanyi ajjawo obwa MP temulowooza nti ate kwegamba Kyaddondo yesinga obusiru kwegamba Kyaddondo yo nsiru erekese balu wano erekese balu omusajja omugundiivu egendereke kantinti alondere mukono nga yesimbye wano ate gendewo ono omuyagambo olw'okubasazeeko ebiviiri kakati olw'obutuma lw'omuwa ate na gundi ate nazaako ebiviiri kwegamba mmwe Kyaddondo mulowooza basiru neŋŋamba kale agende yasembe nze namuwagirirawo neŋŋamba kale agende yasembe abe Kyaddondo ne bamuwa neŋŋamba abantu be Kyaddondo ate bo nga basiru ngenda okulaba buli watambula nga nabe Masaka basiru n'oyo ogunawe musiru n'owo musuru nyowe nimbareeba ogu musuru n'oru musuru agenda ogendako mu Waaruwa nga nabo basuru n'agendako erukunjiri egundi wamuzaanira nga nerukunjuru basuru neŋŋamba kwegamba obusiru bwasaasaanidde Uganda yonna ne bamala ne bakyusa ne bagamba bwe bati kakati kati nga bwe yaze mu kubwa MP awo naagwanawo kati agundiddewo naawo kati yeetaagisayo ekisanja eky'emyaka 5 kimubuliremu asobole okutegeera ebintu ebitambula ate kati kikyapapa okugenda eri biri abireke omusajja n'okujja n'agamba obabuuza abange mwalonzaani Katoru bw'amakiki atusesa nnyo ate mmwe twaronze Bobi Wine lwaki muyimbi iyise Luganda kuno kuyimba kuno ngasi kuyimba mwana wattu aberaawo kati wama abeerawo awo emyaka 5 owulira comfort eyo ate munanga abadde akoze bulungi kubanga kugamba alina obulamulamu bwalese kati senga emyaka emirala 5 gimuggweramu ajja kusobola kubanga ate ekisooka talina kibiina kuba kakati atalaga wanga talina kibiina buli mbeera bakukamfatinga ogibeeremu kuba kakati ataawo okubeera MP tekisinga okubeera eri gye yali ng'alwana ne babebe kulu kuba kati tulaba kati ono honalebo bebe kulu n'agamba oyo si honalebo member wa parliament no sinza kumuyita honalebo oyo member wa parliament neŋŋamba otyo ekyo kyo tukireke temukyongerayo kyo mukireke ate kirungi mwena nemukireka nemutakytambuza nnyo ekyo kyo tukiva muyagamba no sisa kumuyita honalebo nze muyite honalebo oyo member wa parliament konze musirike ekyo mukireke temukyogera ulira bwe yajja n'akubawo ekibiina bwe bbu ne bagamba ate abantu si basiru kudda ate mu ekyo ekibiina naawe ng'ekibiina ate ekibiina n'amala najja watu ne bagamba bwe bati kakati awo abadde atandise bulungi ate kakati ye opposition leader kati waba opposition leader ate kati aba akyayagala ki kubanga mu iPod yagenda funa obuwumbi 7 okitegedde
kuba alina ababaka ba parliament ate olaba oyo mpuuga akoze kakati senga babeerawo ekisanja ekijja kuba kati politics yaggwa okitegedde buli ssaawa buli levo gy'obatwalako nemwe mumanyi ekintu kye tukozaawo awo wammanga awo tolaba kakati nga ye memba wa parliament bamemba ba parliament baleese omulundi ogusooka ekyo ne FDC teyakikola tolabaawo teyakikola ne Museveni yali tasobola kikola we yajjira lwakuba yasooka kutufugira mu mugende emyaka 9 naye si kyangu okubaleeta abantu 50 tosobola baleeta ono mwana akoze bulungi kati abeeraawo asooka abeeraawo agundiire gwe bagamba agundire kuba MP kati ate bagamba kakati agundiire awo kuba kakati bw'obeera opposition leader kakati labayo kakati oyo omwana atadde gavumenti ku nninga kakati ate n'agenda aleeta mpuuga yacekinga Nabbanja katulaba Nabbanja akola ensobi olwa pressure ya mpuuga kakati bagira babeeraawo okitegedde kuba kakati bano abaana basobola okugenda mu iPod ate bwe batagendayo era basigala bakoze bubi kakati ate sente zijja okitegedde kakati wamma sikusingira abaana 10 sikusingira abaana 10 kuba kati gwe ate oba yali wa Firebase yetambuza ekibiina Firebase erina ba MP ba leader of opposition yabafuga kuba kakati ye leader of shadow government naye mwani yabagamba nti ffe twagala shadow government ani yabagamba nti ffe twagala shadow government mumanyi gye tulaga mumanyi kiki twagala wulira omusajja Elkana yatuuka okukola bw'ati bwe yawangayo saddaaka ng'awaayo yawanga Kana dabo n'amuwa n'omugabo gw'abaana be yandizadde n'agamba oyinza okuba nga naye waakirira Mukama gwe sigala ng'owulira nti nokola ki ebyo ebintu abazungu babireeta wano mu abaana abawala mbawooninga ebyo osanga omwana ali mu senior 6 ali mu university ayina kitedibbeya ku buliri atuuka ekiseera nakiwulira mbu nno oyo omwana era olukomawo eka nakikwata nakiteeka wano obwo busiru otandika okuwulira ng'omuntu ayina omwana kitedibbeya ayinza okubuuza ani ajja wano omwana wange mu ntebe lwaki mujja omwana wange mu ntebe ye si butayagala namukwatira ku mwana we mu ntebe ye amwana wange namulesa mubisi ani yamubikkudde naye munjagaza ki ku mwana wange obwo busiru nkubuulira kakati waliwo ayina kitedibbe yagamba naye bannaye mutabani wa Katongola njagaza ki otuuka ekiseera n'owulira ddala ng'alinga omwana nedda ate kakati gwe wa shadow gavumenti ate babadde bakoze kuba Ssennyonyono akoze omulimu mu Kkosase kuba kati bano abaana senga babeera wano emyaka 5 kakati eri mu 231 bajja sobola okufuga gavumenti ayimma fe abawangula gavumenti tuwulire comfortability mu bwa shadow government ani shadow government Museveni twamugamba tajja kutuula mu ntebe tagituddeemu nedda ssebo ebyo babyogera kutukamfatinga era owefudisa agamba kwegamba bana ne gavumenti nemutwala ekyaliwo of opposition ate era temumatizibwa temufunyeewo gwe bakugambye ffe twajja kubeera ba shadow government mwali mutugamba tetusobola kufunayo MP n'omu Kibalama twabale tuyawunga Kibalama ajja omwana ekibiina kyonna akidibaza akivuluze mu ttaka omwana akolanga bw'alabye teyeebuuza ku delegate si conference omwana atabuuza ku members ekibiina kyonna tekikyategerekeka okisanga kitambula tekinaabye ekibiina kyambaliza ku bikukujju ekibiina enjala ekiruma tekirya ekibiina tekyebikka empewo ekifuuwa ekibiina kiri mu mbeera nzibu tuli mu abuse of za kibiina naye mmwe abayitamu ku kaadi temufaayo ono yo mubi ekibiina tukimugjeeko naye mmwe abayitamu ku kaadi temufaayo you're not affected ono atayambaza kibiina yali affected simmwe twakusanga n'abameka gwe yagobereranga amateeka kubanga constitution kagombe yaziragamba
constitution bagidibaze yonna bagirinyiridde kuba kakati ate tugamba nti Museveni alinyiridde gavumenti ey'eggwanga nga gwe yawa ne yaffe ey'omunda ey'ewaffe ebuwambo ogimenye ekibiina kyawano obuwambo constitution yawa ne waffe ebuwambo ogirinyiridde ate tukukwasa ey'eggwanga yonna ng'ey'ebuwambo yonna ejjudde enfuufu no ekyo tetusobola kikola twagala tuleete omukulembeze ng'ajja kurespectinga ekinene naye mmwe abaayitamu bwe mwali muleeta ekibiina ekyo okukiteeka eno mwajja ne ba MP bameka mwajja ne bamemba bameka kiki omwana aganya ogenda mu iPod waliwo his excellency yagamba bwati bali mu politics bali mu opposition nga bakuumya ebifo byabwe just okukiika mu iPod Kibalama awulira ayagala ayambale ku taayi agenda atule akiikirire iPod wandikikoze mu myaka giri bwe kiba kyakulema emyaka giri gye walidinga ekibiina n'otafuna chance etuula mu iPod layiro nywa biyawo wulira omusajja ye yatugamba twagende wakyagulanyi n'atuwa caayi nga kuliko keeki twavayo tukkiriza nga n'ekibiina tukimuwadde era nze siriddayo kibanja era oyo omusajja ye tiyabaddeko kati ekyabaliisa ekyabanywesa caayi ne mumulirako keeki temujja kuddamu funa kibiina ekyo bwe baalirese keeki mwani mugambye zayo caayi leeta soda oba lekawo caayi zayo keeki oleeta omugaati ekyo kye mwakola okulya keeki ku caayi muwedde temukyasobola kuzaayo kibiina tebaliira keeki ku caayi no ne buwama tetukikola naye ab'ebuwambo baakikola buwambo niya za Kampala kangende mu kigambo kya Katonda I mean musaala comfortability gye batuwa mbu tuwulire emirembe mu bwa leader of opposition tuwulire emirembe ku lw'okubanga ffe shadow government nedda tuwulire emirembe ekifo Uganda kye yatuwa kyova olabanga essaawa eyimiridde essaawa nabo bagamba gwe kasita bakuba endobo ne bakujjanjabira mu kisaawe liifu takayana nga yayimiriza essaawa oba bakujjanjabira lunaku lulamba bakujjanjabe bwe bamala essaawa weetandikira essaawa yayimirira tukyali mu January 14 January 14 obuyinza bwe tubukwata tusooka kufuga age awo tukole constitution review commission tugiteekewo era nayo age ejo si 10 kakati nayaddemu atutandike buto ate nja muwagira temukkiriza comfortability kakati bo lwaki beeyongeza ffe ne batotuwa njagala babeere bappeni n'abaffe obeere ku kyalo basitulewo gukalina ogunene ogwo gwanigwa Ssekikubo nga yabagoba ku ttaka ate n'amala bagoba ku ttaka we yabagoba asitulewo kalina ennene kati gwojjakera ku makya otambule ng'agenda Namugongo ng'ogenda Ntebe kyemugamba abantu ababadde Namugongo bwe bayiika mu Ntebe kati kirowoozeeko ng'ababadde Namugongo bali mu lujja lwa State House bayingidde kati senga ennyimba zakyuse kati senga tuli mu serebule omanyi kye bayita serebule senga kati tuli mu celebration naye musobola okukuŋŋana ne mugende temunnaba ennyonta tennabakwata nze kasita nakitegedde bannanga ba NTV bansomye eggulire oluvannyuma lw'ennyonta ey'emyaka 2 ng'abantu tebagenze Namugongo olwaleero beemazeeko ennyonta abantu 2 miliyoni bebayiise Namugongo njagala ba MP batujooge nnyo njagala ba minisita batujooge nnyo njagala gavumenti etujooge nnyo njagala emiwendo gy'ebintu giri nnyo ennyonta bwe neebaluma ng'eye Namugongo bwe yabalumye mujja kusituka kubanga n'abakadde bazze Namugongo waliwo omukadde gwe nalabyako aba mbeera kikyusa kakati batugambye poliisi egenda tuwa ssente bamugambye wachane be bakuleese mbeera kikyusa nze njagala emiwendo girinnye
buli kimu kipaaluuke. Penina yennyini ye yajja kanna mu mbeera embi. Penina ono yali alowooza nti ayamba Penina, ye yasiba Penina mu nnaku y'obugumba eri ebbanga lyonna. Eri yamubuuza mukazi wattu, ate yo Saala ki? Ettamiiro lyaki mu ttuntu lino? Omwenge tebagunywa bwe batyo. Si gwe wekanywa omwenge, naye ate oli mukyala. Lwaki onywa omwenge omukyala? N'amugamba, nze ndi mukyala alina ensa, sinywanga ku mwenge. Waliwo ekinnuma ku mutima, mujja wange annumya. Naye gwe mumanyi Penina bwe yalumya Kanna. Omanyi Penina bwe yalumya Kanna. Eyiwaffe eriyo omukazi yavuma munne omugumba n'amugamba, gwe ojja kufa nga teweerabyeko mugongo emabega bwoti. Mbu omukyala bw'aba azaala tunudde mu mugongo emabega bwati. Yamugamba ojja kufa nga teweerabyeko mabega. Mukazi yakaaba. Buli muntu nabagamba, buli muntu omwana amuluma buwe. Ffe waffe ava mu ntumbwe. Omusajja ava mu ntumbwe, omwana wange wa ntumbwe zange ng'omanya. Kakati waliwo wayambuka, nabagamba atuuka wano mu Vivi ng'alina kuyita mu ggumba. Obwo obulumi obubuuzanze ng'omwana ayita mu ggumba wano mu Vivi mu joint awo. Kuba wa ntumbwe zange. Kati ffe abasajja emboozi yaffe endala. Kati ate bba abakyala nti abakyusa ne batunula mu mugongo. Azaala n'olwo omukazi yagamba munne, ojja kufa teweerabyeko mabega. Nengamba kugamba bazaala bwe bati. Ningamba abakyala ate bo nga abaluma bulala nabo. Ate ekyo nange sikisobola. Naye nammwe omwana lwali waguza mu Vivi. Era waliwo abakyala abamu mbuno asowoka nga azaala, era omusanga atambulamu bwati nga yamuzaalira mu Vivi. Kati saasira ffe bayambuka okuva mu ntumbwe nga atadda waggulu. Mumanyi kyekitegeeza? Ate n'osigala ng'oli musajja mulambo otambula towenyera. Naye mu okuzaalako obuzaazi bw'otina kiki, ati munaye mwana namuzaalira mu kugulu. Wulira buli mwana embozi y'okuzaala buli omu agimanye bubwe. Naye wamma gwe wulira. Yavuma Kanna n'agamba nedda sikaabuteera bamabega, leero ngenze kumukima. Kanna lwe yave waka ng'agenze kukima mwana yadda naye. Kanna lwe yave waka ng'agenze okukima omwana mu kyaki. Yagamba Mukama bw'omumpa mukuwa. Mukama bw'omumpa mukuwa. Ate Mukama laba ne Eriwuna akaddiye bw'ompa omwana ngenda mukuwa ow'obulenzi. Katonda n'agamba kanda bono, n'amugamba Mukama, yamusuubiza n'amugamba, omwana owange tagenda kuyitwako kamweno, sigenda musala nviiri. Okakasize ddala nti naatenze bwe njogera mbeera njogedde. N'amuyonseza emyaka 2 n'ekitundu, n'amusitula n'amutwale wa Eri, n'amugamba, ojjukira lwe waŋŋamba nti nno najja ntamidde. Kikyo omwana wuuyo Bayibuli egamba n'agenda n'atandika okuzaala ababi. Era oyo omwana ye yasikira Eri, kabona Eri. Samwiri n'akulira mu kyaki ng'agenda n'amutungira obugoye n'abumuleetera. Naye n'amuzza mu kanisa bwe yamujja. Samwiri n'abeera nabbi ow'amaanyi mu Isirayiri. Okitegedde? Yakola endagaano ne Katonda ez'enjawulo okulaba nga era teyamuyisaako kamwano, n'amugamba, nze nagamba Mukama siri kusalako nviiri, bwe mbadde nkulinaamuko nze obuvunaanyizibwa sikusazeeko nviiri, kati gwamanyi oba olizisala oba olizeesala gwamanyi nze ogwange guwedde. Nkugambye bw'olunaku bwe lunaaca nga tugenze kukima buyinza tujja bunona. Nkubuuziza ekyabadde Namugongo senga kiyiika entebe okuva wano ku mazzi okweyongerayo awo eggaba ku mazzi awo eggaba ku mazzi awo nno awo wonna ku mazzi awo genda simanyi bikyawo okugenda ku Sheero ne tusooka tusalako Katabi ne tuyoka tugenda wano mu bimuli okwambuka okukkirira awo okulinnya nga bw'oserengeta. Kiki ekisobola obbeera awo? Kiki ekisobola obbeera awo? Naye ennyonta muyina ya Namugongo, mwebale kwemalako ennyonta ya Namugongo. Neeno bw'eneebaluma nze sigenda kufuuka Elikaana mu mbeera ey'obugumba, nja kufuuka Penina, mugende muzaala omwana. Penina yali awo nga breaking news agenda okulaba nga Hana ayimirira bw'ati n'agamba, wabula ate ono omukazi nnono naye yatandise yamusibye ekiwaanyi, seba ali ku bba wange abba olwo mbuno naye alina. Kale bannaaye gwe n'omala ozaala neebuuka mpozi nga ente njeddirako mukira
yagenda okulaba nga ekkundi liva naye ebyo si bigoye nga ndabanga ebigoye wabula ate obaani yagamuwadde Kanna n'ayimira wano n'alyoka asindika eddusu ate bawandula abo abakajanja buli watula wonna ne watoba yagamba yono olwo tugambe embunoki yali aliawo nga balese breaking news azadde mulenzi n'agamba kwegamba kati naye amanyi omwana bwaluma teyaddayo kumulumya Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero kitange weebale Mukama olw'ekigambo kye ekiramu Mukama waliwo embeera gye tuyitamu naye njagala Mukama embeera etutuuke wali we yatuuka Kanna Mukama leka bapeni nabongera okutulumya wamma peni nayongeramu lwe tunasituka nga tugenze kukima mwana tujja mufuna Kanna yagamba sidda wakanga simulina ate kikimva entebe nga tavuddeeko siva ku street nga tavuddeeko siva mu church nga sefunye mwana naye Mukama waliwo abatugamba mukyali baana bato muli ba leader of opposition mwakajja mu parliament kakati ate Ssenyonyi bagamba Ssenyonyi atasobole kosase nga yakajja wano joze kosase gabalemye okugikwata okugiwa nandala mafwabi ati kakati bagamba mukoze bulungi mukosase kati musoke musigale kawe ekisanje ekijja nedda twalwawo ekisooka twajja leeti tulina emyaka gye tugoba bino byali birina kubeerawo 26 byali birina kubeerawo 26 emyaka mingi gyagenda bayibuli egamba bweti nti kati awo olulituuka Yoweri 2 awo olulituuka ndibaddiza emyaka enzige gye zaalya akawuka kalusejjera n'akakyaka giridde emyaka 36 Mukama tugoba myaka giri enzige akawuka kalusejjera ekyo kitegeeza Museveni mugisha muntu Besigye emyaka gye balidde girina okutuddira mu linnya lya Yesu enzige akawuka kalusejjera n'akakyaka balidde emyaka gya Uganda kitegeeza Museveni Kagame mugisha muntu Besigye balidde emyaka gyonna nedda Rwanda nedda Mukama agenda kugituddiza in the mighty name of Jesus Mukama ajja kutununula Mukama ajja kutuyisaawo ninga naffe tulwana Isirayiri yesinga okusaba yesinga okwogera ne Katonda yesinga okulwana mu linnya lya Yesu mwana Katonda Nzebena tujja kuyitawo ate tujja kuwangula ffe nga tuyimiridde Mukama atukozese tukirire mu kiwonvu gwe temufaayo tukirire mu kiwonvu ayina ejjinja likasuke omusajja ajja kugwanga yeevuunise okakase nti eyamukubye kirabike yakuba Goliyasi yali wa ludda lwe kubanga yagwa bwati eyamukuba yaveeno ate nge yamukuba yali eno kakati ebyo tubirekere Katonda ffe tukirire mu kiwonvu mu linnya lya Yesu sabidde abanyigirizibwa abalwadde ababanjibwa n'ab'embeera ezitali zimu mu linnya lya Yesu Mukama w'omukisa emirimu gy'emikono gyabwe abo bonna abakola ne bw'aba atunda ntula ne bw'aba atunda buveera ne bw'aba atunda manda ne bw'aba atunda majaani ne bw'aba atunda nigiina muwo mukisa mu linnya lya Yesu asobole okufuna daily muhogo in the mighty name of Jesus. Amen. Aliyo gama tayi Mukama olunaku lwaleero pulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amina. Katonda omulungi ow'ekisa bampera omukisa tusisinkane enkya essaawa ze zimu Mukama bw'anaaba ayagadde. I sign out.